katubasinkane tulabe enteekateeka gye babateeseteeseemu. Sibalina mbuzibu kuba tukolera wamu nga ttiimu balinga baganda bange tebanneeyisizaako bubi nange sibeeyisizaako bubi. Self confidence tinsobola okwogera nabo ne boogera nange ne tuba nga tukwataganira wamu ku mirimu gye tukola. Wagenza community training yotana? Nagenda. Wagisanga otya mbasajja? Wagikolera wa? Nakolera ku Classic African Safaris. Kuna Bagereka Road ku Kidde Kasenyi. Wabasanga otya abasajja? Abasajja abakola ku Classic African Safaris bantu bakulu abasinga banzaala teri gwe nsinga myaka kati bo baali bantwala ng'omwana waabwe nga baali beeyisa abazadde kuba nange nabalaga kyenjagala tinzize njagala mulimu gwa mutwe nga kyenkola nkyagala nabo ne basalawo okunnyamba. Second wagisomera? St. Philip second manyi naye kisinziira ku bwagazi bw'olina n'obunyagange. Nze Nanyange Rispa nga nsinzidde ku St. Denis Vocational Training Center nga nkola course emanyikiddwa nga Hotel and Institutional Catering. Okujja mu course ni wamala classes? Namayiriza ekibiina ekya senior ey'okuna. Lwaki toyongera ku HSC? Ekyannetera obuteyongera ku HSC nalaba nga bwenna branchinga nja kujja eno nfune skills ezisobola okunnyambako okwakwayalinga emirimu ezisobola okunfula okuba nga ndi self employed. Nendaba nga bwe najja ku course eno ebibuuzo bye mba ngenda okukola bisobola okunnyambako okweyongerayo okutuukira ddala okuddaala lye mba nsinga okwetaaga mu bulamu. Ekyanneeta ku St. Denis najja okufuna skill esobola okunnyamba okwetandikirawo omulimu nga nze omuntu obutasobola kugenda kutandika ate kunoonya mirimu nga tetulina obusobozi obusobola okuyiga emirimu egy'emu mikono gye tuyita hands on. Osoma okwatako ku kyokola ate nga ne skills ozigaininga mu ggwe ng'omuntu. Byensobola okufuna mu ssomero lyange linnyambyeko okubeera self confident, linnyambyeko okusocializinga with different types of people, linjigirizaamu engeri gy'ohandolingamu abantu ab'ebika ebyenjawulo. Omwana atudde form 6 ne form 4 yandize mu St. Denis nafuna emirimu egy'omu bwongo kubanga si ffenna nti abasomerera n'ofuna ekipapula ekya form 6 kigenda kuyambako okugenda okutandika omulimu nga gwe gw'osobola okwetandikirawo. So mbakubiriza okujja eno mu Vocational Institute basobole okuyiga emirimu nga asoma alabako kye bayita hands on nga omulimu gw'asoma agufuna mu mutwe ate era nga akola omulimu gwawulira nga ayagala okuva ku mutima gwe. Abalenzi obutajjumbira ssomo lino abamu bakitwala nti okufumba kwateekebwawo kitonde kya bukyala n'ate nga si bwe kiri. Koose eno osobola ogikola naawe ng'oli mwana wa bulenzi n'ogifunamu nnyo okusinga ate ne ku muwala. Abalenzi b'ensoma nabo mu essomo lino baana tukwataganira wamu, tebalina mitima mibi. Bw'obeebuuzaako nabo nga balina kye batamanyi ne bakubuuzaako obagayidinga wonna weetaagisizza. Anti okusaba omulimu ekyo kibeerawo naye ate bwe mba mmaliriza wano eno mba sirina ssente zigenda kwetaagisa nze kutandikawo bizinesi yange. Kati nsobola okugamba nti kangende nkolera emyezi nga 6 oba omwaka gumu nfune capital asobola okunnyamba ofuna ssente ez'okutandikawo bizinesi yange so lati omwaka oguddako ngetinga self employed. Okay. Okusoma ku kosi gy'osoma wakkaanya naani na maama na taata bawasalawo nga kwali kusalawo kwange kubanga kye nali njagala. Bakitwala batyo maama? Bakitwala bulungi kubanga batula wansi ne bambuuza nti
oyagala kweyongerayo ku form 6 oba ogenda kujoininga course. Ne mbagamba mama ne taata ngenda kujoininga course. Obubaka bwe nnina eri bannanga abatudde form 6 ne form 4 mbayita mwena mujja ku St. Denis Vocational Training Center Mufunzi Henry nga ndi muyizi ku St. Denis Vocational Training Center nga nkola course ya plumbing era nga ndi mwaka gwange ogusembayo. Nasooka kumaliriza senior 4 ndyoka njoininga plumbing. Buli kikwatagana ne central appliance ey'omu nnyumba evunanyizibwa ku plumbing omuli oteekayo wash and basin, sink, okulayinga drain pipes zonna okuva ku nnyumba okutuukira ddala ku septic tank oba nga zigenda ku sewers. Plumbing yazitwalayo. Muganda wange oba mwanye nanzaali eyo ng'obadde ogamba nti plumbing kuba kuzibikula midimu gya kazambi. Olimba plumbing mugazi ate plumbing mulimu guliko ssente. St. Denis eyina advantage ku courses endala okuzisukulumako etya. St. Denis eyina institutions eziri ebweru ezigaba emirimu zeekolegana nazo ate nga zaagala abakozi abo bennyini St. Denis mu course ezo ze batraininga omuli okuzimba, plumbing, welding n'abafumbi balina hotels ez'amanyi ezibeetaaga ne courses endala zonna. Era ogenda okusoma waneeno ng'ogamba bugambi bakulu basomero nti kati nze sirinayo mulimu nga bakuyiiyiza. Tuli mu St. Denis Vocational Training Institute wano Enkumba Kigero ku luguudo olw'Entebe mu Town Council ya Katabi essaza ly'e Busiro district ya Wakiso. Tuli mu baana bano tulaba enteekateeka gye babateeseteese era bo bennyini beeyogerera batunnyonnyola wamu n'ababatwala. Katuwummulemu ate era tukomewo. Omuzadde ateekateeka okuzza omwana ku ssomero aba Bravo Shows bakusuddeko enkata ya back to school anti bakusaliddeko ensimbi eziwerera ddala ku buli bbeeya ya ngatto gy'ogula ate nga zigirako ne garanti ya mwaka mulamba. Bano baddaabiriza n'okuzza obujjezi ziba zikutuse ate ku bwereere era nga bakola ne delivery mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo. Okumanya ebisingawo basange mu kibuga Kampala ku kizimbe kya City Center Complex omwaliro ogusooka edduuka B6 block number 12 ku Loom Street oba okube ku noti 7 noti 7 oba oyite ku ssimu yaabwe etali yakusasulira noti 8 noti emu noti 5. When it comes to my number one, I choose world class Aquafina enriched drinking water. Quality, purity, refreshment. Choose Aquafina. Aquafina, only what's essential. Available countrywide at only 1,000 shillings. Aquafina is a product of Crown Beverages Limited, the makers of Pepsi products. Omuzadde ali mu bwebajja n'ebitundu ebiriraanyeewo ng'onoonyeza omwana w'essomero ery'omulembe eryo erigenda okumuteekateeka n'ebyenjigiriza ebirungi n'okumusigamu empisa ez'obuntubulamu. Kankwanjulire Kids and Love Daycare and Kindergarten erisangibwa ebwebajja. Tulina ekifo eky'omulembe ekigazi obulungi ekizimba obwongo bw'omwana awali n'ebibiina ebiteeketeeke. Abasomesa baffe balina obukugu obw'enjawulo mu kulabirira n'okutendeka abaana ssaako n'okusitula obusobozi bwabwe mu bifo we bazannyira omuli buli kyakuzannyisa ekibayambako n'okuzimba emibiri gyabwe. Era abaana bafunira ddala n'akadde akawummula ekiseera kye bamala nga bali ku ssomero. Emmotoka weeziri eziwerera ddala okutwanguyizako mu ntambuza y'abayizi so nga n'obuyonjo ku ssomero kye kimu ku ebyo bitussa akesera. N'olwekyo omuzadde leeta omwana wo atwegatteko olwaleero ku lw'ebiseera bye eby'omu maaso ebitangaavu. Okwewandiisa kugenda mu maaso kati era nga tuwandiisa abaana okuviira ddala ku myezi 18. Okumanya ebisingawo tutuukirire ku nnamba z'essimu ez'owammanga.
nkulisayo mu kuwummula ne nkujukiza tandikirwa ku musingi gw'Ekereziya Katulika era nga ekyagitandisaawo olw'embeera y'ebbula ly'emirimu eriri mu kitundu era eryali mu kitundu ekiseera ekyo nga yatandikibwawo okuyambako okuwa skills abaana basobole okubanga basobola okwebeezaawo mu bulamu ate n'okuyambako ku bazadde baabwe. St. Denis tulina amasomo 9 tutendeka abaana ebyokuzimba eby'amazzi plumbing ne tutendeka ebyokwokya ebyuma eby'amasannyalaze ebyokukanika emmotoka n'ebidduka eby'enjawulo tetutendeka okubajja okufumba. Nsuubira nti mu nsi ekula obwetaavu buli nnyo ku mbeera gye tubeeramu ewaka nti buli muntu yeetaaga okubanga afuna waasula. Bw'abanga afunye waasula obungi bw'emmotoka bweyongedde. Ekirala eby'amazzi ate naddala nga tulinaanye banywanyi baffe abawagagayi tibatuwa omukisa nti buli mwana asoma n'amaliriza bulungi abashuwa nti omulimu gye guli ku wagagayi. So olwana oba yagenda mu ssomero batagendangako mu ssomero ne tumufuna ne tumutendeka omulimu. Bwe tumala okumutendeka omulimu olwo ne tulyoka tukwatagana ne DIT netuyamba okumuasesinga era nemuwa certificate emuyamba okubeerawo mu bulamu. Kale weesanga nga abaana abasinga betulina enyumirizaamu nti kati omuwendo gw'abaana gugenda gweyongera. Ekyokubiri twenyumiriza mu founding body eya Catholic Church nti bagezezzaako nnyo okutusakira. Twebaza nannyini kutandika ssomero lino Father Sengendo Francis nti afubye nnyo okusaka okulaba nti ebikozesebwa tubifuna. Okusinziira ku kye twalina mu kusooka kyassanyu okulaba nti kati tulina workshop ennene esobola okutuuza abaana abasukka mu 100 n'ebikozesebwa ebirala byonna tubifunye. So twenyumiriza mu ekyo era tusuubira nti mu bbanga eritali lyewala tujja bba tweyongeddeko okusingako mu byenkulaakulana mu bizimbe n'ebintu ebirala ebikozesebwa. Gavumenti etuyambye kubanga ekisookera ddala ebitongole ebituwa assessment bitongole bya gavumenti DIT ne UBTEB batuyambye okuteekawo structures ezituluŋŋamiza mu ntendeka y'abaana bano. Ekirala twebaza aba town council y'e Katabi nti batuyamba mu ngeri ezitali zimu. Bwe tubanga tulina kye twetaaze tudduka misinde ewa town clerk ewa meya waffe n'atudduukirira mu ngeri ezitali zimu. So mu ngeri bwetyo tuyambibwa gavumenti naye tukyetaaga obuyambi bwayo kubanga okugunjula omwana nga agunjulwa akwatako ku byakozesa kyetaagisa okuba nti etuwa obuyambi obw'enjawulo. Omuntu atwetaaga asobola okutufuna ku nnamba y'essimu 0787 87 27 14. Yes, naye nga tuli ne ku mukutu ogwa Facebook. Bw'ogenda ku Facebook n'otypinga mu St. Denis Vocational Training Center ojja kusangako ku page yaffe byonna ebitukwatako olabeko ne ku bye tukola. Enteekateeka eriwo ya kuwandiisa abaana be tusuubira okutweyungako era ng'okuwandiisa okwo kwatandika dda. Naye ng'era mu luwummula waliwo abajja ne basaba basooka kuwerawo kusingira ddala abantu b'omu kyalo. Tuyinza okufuna abakyala nti bazze baagala kuyiga bya kufumba. Bwe baba bawezeewo nga 5 tubawandiisa era ne tubatendeka mu holiday. Abayizi mbeebaza olw'okufaayo okuteekayo omutima okuyiga emirimu egyo gye bafunyeemu gye bayize. Mbasaba be balinganga bambasadazi baffe bwe batuukayo gye bagenze balage ekifaananyi ekirungi bye bayize bafube nnyo okubigabanako ne bakama baabwe ate tusobole naffe okufunamu tusobole okufuna abayizi abalala. Abazadde nabo mbeebaza nnyo olw'okutuwa abaana kubanga okusinziira ku kye tulinawo abazadde owulidde bava mu bitundu eby'enjawulo. Waliwo abava eka yaabwe waliwo abava Nansana n'ebitundu bye Uganda eby'enjawulo. Abazadde mbasaba bongere okutujjumbira batuwa abaana batwesige. Tujja bakuuma abaana tujja babangula ate tubasomese n'eddiini. Nkwebaza gwe bwe tubadde ffenna akawungezaako olwaleero mu St. Denis Vocational Training Institute wano Enkumba.
ndowooza gwe omuzadde ali eyo olabye enteekateeka gye bateekateekamu abaana n'ebintu bye balina mu ttendekero lino mu luwummula lino oli wa ddembe okubakyalira okakase nti omwana wo osanga asaanidde okusomerako awo. Sijja kusukaano wabula okwebaza Directorate of Industrial Training bwe tubadde ffenna era bwe tuli ffenna mu nteekateeka zino. Ayi Katonda kuuma Kabaka.